Yes, alright. Oli ku Yugi Update CV kw'osinzidde okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mbakulisa nnyo obwakedde mukulike obwakedde kansuubire nti buli muntu ekiro kimubeeredde kirungi nnyo kanda nsuubire nti nno mwenna abagenze maaso n'okuba nga mukeera ku mirimu gyammwe gye mugenda maaso n'otutuusaako engalo n'okukakkalabya byonna bitambudde bulungi maridadi sana kakati nno mawulire si malungi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eri kabineti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne ba government officers bonna abali mu bifo oba mu positions mu government mawulire si malungi eri ba cabinet ministers oba kabineti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni lwaki njogerawo nti Muhoozi Kainerugaba agikubyemu ebituli era atandise okussa kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni ku pressure agende maaso n'okudropinga out faces zonna enkadde eziri mu kabinenti ye bonna abeere abasenze luti nga kikere saako n'abo abalala abali mu bifo ebinene mu positions mu gavumenti agamba akooye okulaba face enkadde ezaaliwo mu 1996 era nga ze face zalaba kati 2026 era akazito akatadde ku kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba bano tukooye okubalabako ke kaseera taata odde ku mugigi oguliko ogwa .com ogwa 2026 ho luno nno Muhoozi lwasiikudde terunaggwa nagambye ddagga oli ku Yugi Update CV agalo tweyungako kirya wansi ekigambo subscribe weekiri osobola okuba nga naye weetaba ku mugendo kakati nno luno ndo tuweetaaga olutumye namwana abadde atumya akacyayi totataaganya bakuyita kutataaganya totataaganya baliwo kubanga eno information buli muntu gy'abadde alinze okuwulira ng'eva mu first family oba ng'eva mu cabinet ministers ng'evira ddala mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura era bulijjo beebuuza tewali muntu ayinza kuvaayo n'awabula ku mwami Yoweri Kaguta Museveni yowayi lwaki wano woosekeddwa ennyo simba essiira nti lwaki Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ayogera ku nsonga eno kyogamba balabadde tebagiraba yakajjeegwewo kuva mu 1998 ezo zonna ensonga tugenda kuba nga tuziputinga across era tugenda kubeera nga tuzikuwa osobole okubeera nga ozeekenneenya osobole okuba nga ozifuna bulambalamba nga bwe ziteekeddwa okubeera ebibuuzo ebiri mu mutwe gwo ebyetooloolera mu mutwe gwo bifune ansa kakati nno first son amanyikiddwa nga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ayagala Museveni kitaawe adropinge ayere faces zonna eziri mu kabinenti ye saako ne other government positions agamba ayagala bano okulaba nga tebakyalimu babasenze luti nga kikere Muhoozi ki ekimutanudde okugamba ebigambo bino kitaawe jjukira ye Muhoozi akulidde ku mulembe gwa .com era baasuubira nti kitaawe oluvannyuma lw'okuta entebe eno ye yagenda okugisikira era ye yeegwanyiza okutwala eggwanga lino mu maaso Muhoozi Kainerugaba mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Museveni Chief of Defence Force ekyo saanidde okuba nga okitegeera kakati agamba kitaawe nti nze njagala ayagala agobe faces enkadde zonna ba cabinet ministers abali mu gavumenti nga bakadde emyaka gy'abawuubira dda akawero nga baakaatuuka dda naye nga bakyeremeza mu buyinza gwe tomanyi nsobi ebeera mu ggwanga nga bakulembeze beeremeza mu buyinza gwe tomanyi kasambattuko ka byanfuna kikateekawo mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti emiji gyonna emitwe egiba gisomye giba tegirina mirimu kubanga abakadde
balemeddwa okutawa ofiisi abato bazikwatemu. Okwelemesa mu buyinza kuleetawo lack of business opportunities, lack of job opportunities mu ggwanga. Ne twekwasa abaana tebaagala kukola, temuli kampuni, naye nga kampuni zonna zikozesa abantu bakadde nga zitya n'obagoba kuba bawangaalidde nnyo ku companies, bawangaalidde nnyo mu gavumenti. Kati batya obasongamu oluntu gundi genda owummuleko, oba gavumenti sente zeetayina kuwa bano kasiimu bagende balekulire obuweereza bwabwe basaavinze ensi, kuba tukiyita kuweereza, nga bali mu mirembe. Ekyo buli munnansi nkiwa wonna waali agenda mu maaso n'okuba ng'akola ki, ng'akyebuuza. Kakati nno embeera ng'egaze. Muhoozi Kainerugaba agamba kitaawe nti njagala odroping faces zonna eziri mu kabinenti zo enkadde, tuteekewo face empya, tuteekewo emijiji emipya, bino nze mbikooye. Muhoozi biki byayogerako? Agamba abantu ab'ekikula nga kino abakooye, njagala olabe. Muhoozi baani bagezaako okwogerako mu baali mu kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni? Wuuyo oyo bamuyita Ali. Yes, hello. Be babamu ku Muhoozi Kainerugaba bayogerako abali mu kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni abeetaaga okubeera nga basipingibwa oba basuppressingibwa obutadda mu kabineti, kubanga bano abantu baafuga dda, baatwala obuyinza nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni akawamba obukulembeze. Mwebali abatonotono era bangi ngenda kuba mbakusomera wano, ojja kubanga obategeera. Baani abali mu kabineti, abali mu administration ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni abalemedde mu ntebe, ng'era bo bakatuuse n'entebe era nga si beetegefu na kuwaayo buyinza. Omu ku bo ye General Moses Ali. Ngenda kubanga mbawa details. Kakati Muhoozi Kainerugaba agambye taata, okusinziira ku mbeera ezigenda mu maaso, bwe babanga be bana batwala eggwanga mu maaso, tekigenda soboka. Njagala ogobe buli face zonna enkadde, ozigobe mu kabineti, n'ebifo byonna ebinene ebya gavumenti bonna abaliyo bawummuzibwe, bagende for retirement. Kakati ku April ennaku z'omwezi 2 omwaka gwe tulimu guno 2026, Muhoozi Kainerugaba yapointinga Deo Akik nga Uganda's military attack mu Washington DC. N'asindika former Army Deputy Spokesperson okupresentinga Uganda, okupresentinga Uganda's defense interest and strength military ties mu United States. Kakati awo we yamala okubanga alonda relatively young Akik, saako ne assistant we Muhoozi yagenda mu maaso n'okubanga acomplaininga ng'agamba ba-ambassadors abasinga abalipresentinga Uganda abroad bakadde nnyo. Simanyi kino waaki taata tewasobola kukiraba. Ng'agamba ambassador abasinga bakiikirira Uganda mu abroad, abantu bano taata muzeeyi nga bakadde nnyo. Era teyali musanyufu nti abamu ba ambassadors bafuna diplomatic roles zino okuva mu 1986. Kino Muhoozi bwe yakiwulirako tekyamusanyusa, nga ggwe nange ekitansanyusa
abasajja abali mu cabinet mu administration eno batwala obuyinza kuva mu 1986 ne kakati bakyali mu buyinza. Ensonga esooka lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni tagoba ba cabinet ba administrators be abakadde. Emu ku zo yeeno nti bano bamuyambako nnyo okwekuumira mu buyinza okubanga basigira ekifaananyi okubanga abeesiga nga bebeesigwa gyali ku sayidi ye n'abalekawo nga just waliwo just shape naye nga in actual role tewali mulimu gwe bagenda mu maaso na kuzannya ku loolo gy'aba bawadde olw'ensonga babeera tebeesobola bo bennyini baba bafuuka ddaba vulnerable person. Vulnerable person yoyo muntu ali awo oba ateesobola. Kati abantu bano we bali. Muhoozi agamba kyokka taata n'otakoma ku ekyo wabula okuva mu 1986 ba ambassador abali presenting eggwanga lya Uganda bonna balondebwa mu mwaka gwa 1996 ne kakati be bakyaliko. Kino kijja kitya nga n'ababaka abamu ba ministers abamu tebeesobola ne gwe still okyabaagala bakiri obakulirire kaliba bamaleko naawe obukulembeze. Eno embeera weeti gye twogerako ereetedde okubanga ekitibwa ky'eggwanga Uganda kiri tarnished. Uganda nga tufaafuuka dde ekisekererwa. Oyo Moses Ali nga bagezaako okubanga bamuyonayona embeera embi gye yalimu naye oyo akyali mu cabinet minister ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekintu eky'obusaavu ennyo, ekintu kwega tolinanga ekijja oyinza nakinnyonnyolamu. Kaakati mutabani we Muhoozi amugamba nti ate ng'ovudde ku ekyo muzeeyi mpulira mbu abamu babadde ba ambasada kuva ku mwaka gwa 1986. Kino kiyinzika kitya okubeera? Era ng'agamba nti appointments zaabwe nkadde nnyo okusinga ku 80% eri bannayuganda abawangalira mu Uganda. Ng'agamba twagala emijiji emito gibeere gy'ambasada. Twagala okulaba nga bambasadazi balondeddwa nga bali mu mijiji mito. Awandiise what? I hear some have been ambassador since 1986. How is that possible? Their appointments are older than 80% of Ugandans. We want young people as ambassador. Bino ebigambo Muhoozi abyogedde nga abyolekeza kitaawe mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera ku basajja bano abawangalidde ku buyinza, ba ministers, ba cabinet ministers abalemedde mu buyinza, abawangalidde mu ntebe ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bano tuba tuboogerako tugattagatta bano wammanga. Mulimu n'omukyalo ono Janet Museveni, minisita naye akaddiyidde. Sinakiini n'omukulembeze yennyini naye yeetaaga kukyusibwa. Uganda yeetaaga omujiji omuto. Kakati wano we tulina okuteeka essira. Muhoozi wakyavaayo kati nga bigambibwa nga muziitingana nti mwami Yoweri Kaguta Museveni embeera gy'alimu si nnungi. Kyandiwaliriza okukwata Muhoozi Kainerugaba omuteeka mu ntebe y'obukulembeze afuge. Kakati ensonga lwaki olaba nga amateeka gagenda maaso n'okuyisibwa, Muhoozi kyavuddeavuddeyo n'eno lipooti eraga nti nno kitaawe alina okukyusa obuyinza bye yali nabo mu 1996 si balina okugenda mu maaso n'okutambuza eggwanga kati, kubanga kati emijiji giba gyakola ki? Giba gyakyukamu. Nagambye dde oli ku Yugi Update TV kusinziira oba ng'otuwuliriza. Kakati mu bamu be tulina kabineti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni n'oyo mwali talutumira mwana
be bamu ku bawangaalidde nnyo mu administration ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. Kakati ndowooza ensonga Muhoozi Kainerugaba gy'abaakoonyeeko oba ogitegeera. Kakati wano ngenda kuba nga nkutangaaza mu bintu bingi era nga ye agamba Muhoozi Kainerugaba mu 1986 kino kyali important nnyo kubanga ebiseera ebyo yali akyali mu myaka 12 egy'obukulu. Wano kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yatwalira obuyinza oluvannyuma lw'emyaka 5 mu nsiko. Okuva n'okwolwo Mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde ye mukulembeze w'eggwanga Uganda okuva mu January ng'alondebwa okuva mu myaka 5 eky'emyaka egyasalibwayo, era n'agenda mu maaso n'okwextendingisa regimu ye ng'ava ku myaka 45 gy'ayagala okukalakata eggwanga singa kino ekisanja anaakimalako mu mwaka ogwa 2031. Kitegeeza ajja kuba afugidde eggwanga lino emyaka 45. Era ye Muhoozi Kainerugaba agamba nti Uganda newankubadde tukyali ku ebyo erina okuyiga okukoppa eggwanga erya Rwanda. Rwanda batusookayo batya, kino batusooka batyo kimanya n'okitegeera. Era ng'agamba Uganda erina okulabira ku Rwanda envoyi yaabwe ya mijiji mito gyokka gyokka ate nga bali mu energetic. Agamba our brothers in Rwanda have the youngest diplomatic crop in Africa. Mu Africa yonna yonna eggwanga erya Rwanda lirisinga okubeera ne ba diplomatic abato. Kyokka then we have the oldest. How? Indi kyokka ffe mu Uganda ne tubeera n'abakadde kijja kitya? We are going to have a young, energetic and patriotic diplomatic crops. Agamba ffe tugenda kubeera n'abantu abapya ab'amaanyi, bannabyabufuzi, ensigo empya mu diplomatic system betugenda okubeera nga tusabumitinga, betugenda okubeera nga tuli kuluutinga kati ku mulundi guno gwennyini. Era agenze maaso n'okusoomooza Mwami Yoweri Kaguta Museveni kitaawe nti omulembe gw'abadde afugiramu bannayuganda gukyali mabega nnyo, era wanaaba bintu agenda tandika bikwasaganya waati kijjamu beerera kizibu nnyo okubeera liida w'eggwanga lino ng'ettundutundu erya Uganda lyonna lyeyawudde. Jjukira tosobola afuga ggwanga okusinziira ku statistics ezaakolebwa ebituufu ebyava mu Electoral Commission nga Museveni yalinako 20% nga Kyagulanyi alina 70%. Kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omwetaaga. Kati tosobola fuga ggwanga ng'emijiji egisinga gyonna mito ate nga ba cabinet ministers bonna agenda maaso n'okuteeseza eggwanga ba myaka mikadde ba 1986. Tewali new ideology gye bagenda kujja nayo. Tebagenda kukola bintu nga basinziira nga bali relevant ku mbeera egenda mu maaso ku mijiji emito. Ebyo byonna tuba tulina obbirengera tusobole okuzimba omujiji ogwaffe omuto. Bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira. Kakati Muhoozi Kainerugaba yeegaganudde n'agamba kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti muzeeyi ku luno olimba kijja kitya? Kuva mu 96 mazima ddala nga cabinet ministers bano betuyina era bekyo kyagenda nabo mu maaso ne bagenda mu maaso n'okuteeseza eggwanga Uganda bakadde nnyo.
n'okusinga percentage ey'emigigi emito ey'abavubuka bagenda maaso n'okuvuga eggwanga. Kino bulijjo kye tubabuuza nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni alowooza ye waaba si ye yakuttemu entebe y'obukulembeze, alowooza teri muntu mulala yenna alina kiggusa. Kikyamu nnyo, bantu bangi balina obusobozi, osobola okuliidinga eggwanga. Si gamba nti ganga ogenda kuba olyetisse ku mutwe, nedda. Tulina kubeera na mutwe munene okufuga eggwanga. Buli muntu, Uganda ejjuddemu abantu bangi abasobola okugitwala mu maaso. Muhoozi ayongera okugamba nti ffe abasaanidde okubeera n'emigigi emito so si Rwanda. Rwanda erina kgenda maaso ng'erabira ku ffe. Nekyewuunyisa, Rwanda erina kabinenti nto, baministers bato, naye ffe ne tulemera mu nkola enkadde. Ebyo byabadde bigambo bya Chief of Defence Force ng'agezaako bisoyasoya kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era Muhoozi yagenze maaso n'okugamba nti 2026 government ngugaseeko ne cabinet diplomatics ba diplomats saako ne other government roles balina okuba nga baweebwa emigigi emito abaana abato. Agamba omwaka guno ogwa 2026 gavumenti ya Uganda mu gavumenti mwennyini nga mwentandikidde, awo nengatako ba cabinets, nengatako ba diplomats, awo nengatako ba other government abakola emirimu gya gavumenti egy'enjawulo, balina okuweebwa abantu bato, abaana abato. Era ng'agamba I completely agree with the demand of almost all Ugandans in 2026 government. We do not want to see old faces. The new government must be 80% young, he demanded. Muhoozi Kainerugaba atandise okubanja kitaawe, ono olowooza tali mu kulamuza ntebe. Kino nno kyeraliikiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni, omwana ebbanga lye lyamubalira ery'okusaba entebe siri erino. Byandibanga si birungi. Era nga ye agamba nze ngenda mu maaso n'okwaguluwinga n'okukkaanya okubanja eri ettundutundu erisinga mu Uganda, bannayuganda abali mu mulembe guno ogwa 2026 mu gavumenti eno. Tetwagala kulaba faces nkadde mu kabinenti mu gavumenti. Gavumenti eno empya eya 2026 erina okubeera ne 80% nga bato abali mu kabinenti. Nagambye dde oli ku Yugi Update TV ng'otannatweyungako okkirira wansi, waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Kakati bye bano bwe tugenda maaso n'okwogerako, abagamba nti bagenda nze kunkuluulira Kaliba naye sigenda kuta bukulembeze, era bannayuganda ne bamuwaga ne bamuwaliriza asigaleko ku bukulembeze. Naye nga musajja wattu bandibadde bali eyo nga beewummulira dda mu mafaamu gaabwe bagezaako okukakalabya emirimu emirala. Naye olw'okuba nti no bamafiyazi bateeka abantu bano ku pressure ne bafundikira nga bakoze ebitabadde ku pulaani zaabwe. Babateeka ku pressure olw'okuba nti babadde ne fame be basobola okubeera nga balondebwa bapointingwa ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati baagala bajja ku bifo bino bye balimu kubanga nabo babateerayo akabega. Oba ogiwulidde ensonga eyo. Era gye buvuddeko yayita Muhoozi Kainerugaba wabeerewo okwapointinga obukulembeze obupya, eiza Norbert Mao oba Muhoozi yennyini okubalonda nga vice president w'eggwanga erya Uganda. Kino nakyo kibadde mu nteekateeka, kitegeeza singa ssaawa zino ekiwandiiko kiyita nga kironda Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba okubeera vice president w'eggwanga erya Uganda. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni saa yonna alina enteekateeka ezikola ki?
eziwaayo obuyinza naye tebajja kulangirira nti naabuwaddeyo, wabula omwana ajja takinga control Muhoozi Kainerugaba agende mu maaso n'entebe y'obukulembeze. Kati bagamba Norbert Mao oba Muhoozi kwe kulina okwerondako agenda okutuula mu kifo ky'obwa vice president. Era osobola okulaba list y'aba ex-ministers abagenda mu maaso n'okutandingira Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era naye ensonga we ziri complicated, wabula eddoboozi ery'omukulembeze ligenda ne libula wano ne wali. Eddoboozi kasita libula ne gavumenti kabineti yennyini eremererwa byandikoze mu butuufu bwabyo. Kati ssaawa zino omuntu eyalondebwa mu 1986 mazima ddala ki idea ki empya gy'alina egenda okukyusa eggwanga lyaffe? Kubanga ba cabinet ministers be batuula mu kakiiko akateeseza eggwanga eby'emu maaso biki ebigenda okubaawo. Kati omuntu agenda ateeseza atya abavubuka nga tamanyi na kiri mu bavubuka? Waaki temuleka bavubuka bannaabwe ne bagenda mu maaso n'okubeera nga batekinga control, ne bagenda mu maaso ne babafuga? Birungi si birungi ensonga eno tuleme ogiriisa ebijanjaalo empiso, ensonga eri siriyasi. Ensonga eri more than serious, kubanga tuba tujja tutunuulira ebintu bino. Omanyi mu nsonga zonna ze twali tulowoozezzaako okuteeka mu nkola ensonga eno ebadde tetunulwangamu, era nga towulirayo bavaayo kwekalakasa ku nsonga eno nga balaga nga abali obulungi. Naye waliwo ensonga eri emabega w'ekintu kino. Mujja kuba nga mubitegeera mpola mpola, naye nga nnyongera okukujjukizaako ng'omukwano gwange yenna gy'oli oli ku Yugi Update TV k'osinzidde okuba ng'otuwuliriza. Gwe yenna atannatwegattako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko obeere nga otweyungako. Kakati embeera ng'etandise okubeera nga mbaaya, Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ateereddwa Kazito. So zino ze zimu ku za ideologies eza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ng'olowooza Muhoozi ayinza ozzeddiza n'awamba eggwanga ne litereera ne bagobayo ba cabinet ministers bonna mu administration ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni? Kino gwe oba olaba nga kinaasoboka? Njagala ojje mu comment section oteekeyo endowooza yo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula ennaku zino Muhoozi Kainerugaba abadde ajja atwitinga n'ekigambibwa nti mbu tweet ye yakansolingibwa. Si gwe mulundi ogunaaba gusoose. Si gwe mulundi ogunaaba gusoose okubanga Twitter account ye ya Twitter etwalibwa. Naye nga kigambibwa nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni akiyinamu omukono, kuba omwana byadde agenda mu maaso n'okutwitinga ng'agenze maaso n'okubaakira eggwanga erya Iran, agenze maaso n'eyaliko omukyala wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni Winnie Byanyima. Eno nno y'ensonga yamuviiriddeko okuba nga bakola ki? Nga baggala akawunti ye. Kuba waddewo misunderstanding, okuvvoola, okunyooma, era nga mu statement gy'akoze ng'egamba omukazi nti you old woman, stupid woman, if my father did not beat you well in 1986, me Muhoozi Kainerugaba I will. Ekintu ekyo kinene nnyo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati Muhoozi avuddeyo n'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayagala kulaba ba cabinet ministers n'abakola mu administration mu government baresigninge ng'obudde bukyali. Baagalamu mitwe mito, abaana bato be bagumiza ekibira, emiti emito gye gigumiza ekibira. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira oba ng'otuwuliriza, nzikiriza enkomaawo naye embeera nga wenjikulaze, embeera yeeyo be twetaaga okusiimuula ku political landscape.
bakaddiye tebaagala kuliriizinga ntebe, basigadde bakyalulunkanira obukulembeze. So embeera eyo tulina okugyerwanako ennyo bannayuganda, kubanga ffe beeteekako obuswavu kitanishinga eggwanga lyaffe, balaba nga tetulina busobozi kati abo balina n'obusobozi. Sharinga, commentinga, subscribinga. Mbaagala nnyo, mweraba.